Game changer rupisa tubatuze akanyumero kano ku enkola ya video ko katakasabu kanyama channel za Facebook Nesta TV kasabu kanyama ke tukwasaganya mpola kusako namuganda Stigma mu Sudan tuba wawo Sunday nga tukwasaganya nyimbe sinzo kubeza kamene olako lwalero tuli basali ko kubanga TV wako mkwano gwange obaba wachi anzala nange wa mamba wa lukave Obasenga wange. Ya, mbasenga. Akuzala omukyala. Omukyala. Avuka ninde agamacha mepata. Je baliko. So for the very first time oli kuchani afeno ne kasabu kanyame ke tuleta mu Kigunda walinga atunzi kampola mpola. So Mary Bata njaka omuntu akulaba atakumanyi Mary Bata yani mubumpimpi. Atambule mu omuganda. Tutali. Namakula Mary Bata. Nitira Lugave. Nzaliwa Kamengo. Kitufu. Ukalo bakaita Kataba. Kekano je wayimba kaipa mose muri nimba lisente. Tuli abana bana. Nze nsemba yo mutata. Teri omwala omumama tuli musanvu. Era nze nsemba yo. Ndi muzadde no mwanango mulungi nnyo Wentworth Mera. Ndi muyimbi. Business woman. So njaka tutule Mary Bata ajja munsi abakyala mwogera emyaka aba music ejiba mitufu. Osobola jogera. Goyinzo jogera wano ku kamera. Nazaliwa 1993 nga biri mbidde December. So abalabala mu streaming live awakana balabala. So Mary Bata wotandika amina somako. Yeah, nasomako nakoma munya. Kubanga tewali obusobozi bw'amaanyi. Embeera. Abazadde bange mama yafande emyaka 3, tatange yafande emyaka 7. So nekitambulira nekikaluba nga obimanyi obulamu butali mu muzadde naye ng'omuzadde wange gwe neeyitira jjajja wange yaliwo okulwangira kola kyeyasobola. Kituufu. So wotambula ojja otya mu kibuga okutandika okuyiiya? Najja nali nzze kukola waka nenkolawo naye nali mwana muto naye nakamala P7 emirimu neginnema nebazaayo naye n'omuzannyo mungi nga simanyi yadde naye bakwata esitiiro omu ku lusenta mwaka osi wange nagaba ndi mukazeeyo nzirayo tebyali byangu no batujja okuzaayo mu mbeera nzirumya akasente bakakumye oyasa essowaani bakusalako omusala nakikolera mutwalo gumu naye ng'omwezi guyinza okugwako bwebityo so nenzirayo kati mwenzira newabaawo ate eyanfuna nagakamutwale walala kati wandeetaawe walala amaka gaali gabalokole nenkola bulungi bambi ne bazaayo. From the previous experience goyizeeyizeemu nenshera wano nti amaka gaalimu Katonda mungi nga bakukwata ng'omwana n'eddiini n'obulokole nalina bungi munze nze nga neerabira okwongera mu mmere amazzi n'ensinza kati nga banjagalako Katonda so bambi ne banjagalako Katonda wange gwe nali naye ne banzizaayo okusoma nensomera ku Make College nsomerako ne ku Eagles Nest wanimengo ne malira munya nekitakuba bagamba kati genda tukomyawo obusobozi bwaffe bukomye tandika okuyiriba. So Mary Bata endongo atandikirawo okutandika olugendo lw'endongo oba olugendo lwa music ensi olunaku lwaleero wekutegeereza. Kyemmanyi tiiza okuva obuto bwange ndi muyimbi kusomero yonna nze nkula nze kwalira okugezagezaamu okuba kugezaagezaamu nembeera mu kyaki ng'era nnyimba katayimu neetuka music ono gwendimu abantu kwe bantegeredde bambi nanne Hajja Lunamubiro. Kituufu. Naye ng'ate waliwo omuntu eyatandikako awo bamuyita Yusufu ne Exo Big Boy Studio baziwulirako zija mpolampola then nengwa mikono gya Haruna. Olwo Hajja akujja ku studio z'abasajja oba yamusanga olina wuyimbe bagamba afuddeyo eri gye yali waliwo ekibiina Eagles bayitanga Eagles Production kati nagamba ayagala abaana abatwawo batandika nesitula nengenda by that time yali ali ku Kibirige Plaza Katwe yamuyita Kibirige Plaza nengendawo nanzikiriza nagamba jangu okole netandikira. So tewaliwo auditions? Nze natuuka actually byaggwadda auditions zaggwadda nze bwe natuuka nagamba nyimbiramu nenyimba akayimba kange baali bakayita kati kemuyita Sembera by that time baali bakayita Eden
nenkasampolinga nengeri gye nalimu ekyaki ettendo liri enziyayo zonna nawulira nga engeri gy'okola obuyambi gy'otambula mu ate n'ekirala nze jjukira ndi wa Lugave kati ate Haji mama we wa Lugave Misaki wa Lugave nakulirawo Misaki nanga ate nakiwe bambi ekyo kyaffe kyakika so obulamu ne bunyangulira kati akasaala gwali mutwalo pasho oba pashota naye ekibentinga basi ebajja gye mukoledde nebaleta ne basuula emakenge kati naye kye nakola ne ngamba wano sijja lina byakuŋŋamba nti okoze bulungi katukwongeza emisaala nina kikuba tukira siina biyimba ndi mwana muto kuba nayingira olwo ebiseera ebyo ng'obakinzi stage oba mugenzi nali nagenda kuyimba olwo bana babakinga kyekyali ekyawe naye nali nasabye kuyimba era bwe natuuka nenyimba oluyimba nga ndongeramu bindi lwanvu we banfuuwe kituufu ebirungo engeri lwali lumu olina oddukuza kugamba ate ku live binyuma nnyo live teba nali miti obayita epeesa mukama n'aba mulungi sho yange yasooka ne banyongera 10 n'obeera ku gumu kitundu ne ngamba bw'oyimba ennyo omukulu asiima eyenkeera ne banyongera nenfuna eki nenkanda gwakuyimba paka ati nali ndi awo agirangiriza oluyimba baali baluyita visa naye ne lutakola bulungi nnyo twalugulira mu studio emu kusaasira yeyambaki nga kyova najja bagamba nti omwana ayimbanga nakusaasira nabalaba image ye bambi aji yamuleeta nambakinga nabitereza kati nanyambako awo naye netutakola bulungi kati nenjiri ya disappointment bwenjiri ya disappointment mukama nansaasira nerugulawo disappointment oyo abantu bamwinako ebigambo yono gogayi gwebayita Frank Benson yesibako yesiba kuhaga so okola disappointment ono producer kyakola disappointment Dr. T disappointment agula akajiko first booking ojijukirwa first biggest stage ngokoze disappointment twali tuva Masaka muzitu kati tuve ewala ennyo tusembera tukomawo tukuba baali bayitawo kyala bakuza webityo wakasanda bwebityo kasanda mubende linya stage nze simanyi nti oluyimba lwakutte jukira twagenza ogenda mutu wa video twagirese ku TV sina suubi nze manyi mbatedde akayimba nagenda okulinya stage abantu baawogana ati nalinya stage nagenda abantu bajja batigida bwe bayimba nga banyumirwa kati bwe nava yagiranga ngokino Sahati wange ayagala akasendo kwekutula musiraamu oyo nanyamba mukama nanyamba oluyimba ngendo tukere Kampala Haji alina concert nga bagiyita binyuma ebiseera bya binyuma kituufu binyuma exactly kati Haji nangamba ogenda kuddawo ku kamiliyoni ngamba taata nga big stone tija ddene nangamba oddawo tinedda munange nangamba odda mukama nanyamba kati olw'okutya okungi kuba kinfu kati Haji kyeyakola n'alinya mangu stage n'agamba bana ekyana kyange mukisiime mukyanirize osobola kuba bali nagenda amafiina ze nafu emitwalo gyali asaine nange nekitambula bulungi awo Katonda nanyamba nenzizaawo salute lwakolebwa Fizo nenkuba haga nenkuba landiro lyawo nenva mu cream so oli haga omusajja gwakayanira ajja ati omukayanira haga ati bejerega like kwogera olimi lwawe remember by that time nali sisobola kuddawo kwogera because you're not familiar amana coming weokolera ensobi bajjaga Haji yakoze kino so nensirika nenseka bali kusiima sewo kati kamoti ozanye no n'abayimbi ajja kukubamu oluyimba nga baluyita haga kuba haga yo giremeddemu obotegeremere kati ng'omuyimba enava mu studio olwadda mu motoka nga maze okulanga show eri yakana natwala motoka nengamba just hug imagine kati nengamba mukulu balu yali mugamba omanyi mpulira ekigambo munze ekyamoti kyayogeddeko ekyahaga bafuna studio ngendemu nagamba
omuyimbi wawulira vibe wayiza tugende nandeta ku kalenda waliwo omusajja nga bba wa Mutiibwa Doli Mutiibwa kinene nangamba jangu neyingira nankubira ddemu eyo ebigambo ebyo bye najja nkola oyiyiza mu motoka kati nentuuka kati nengamba no sisobola gamba nagenze mu studio nensangamu presenter nangamba bwati no nagenze ku mukolo n'omufani wange nangamba munange just hug necreating oluyimba wabula lwaliko verse emu ne chorus emu kati the evening twalina rehearsals enkanamu eyo tugendawo kati batudde mu motoka maze duulizaamu Haji ndi motoka ya Haji nangamba kayimba kajja kola kati in that particular moment Haji avaawo agamba kangende banagamba kurimu yonna eri eno uliriza gwe ebiyimba byo gye tukolerera kati batudde tuli kuluwuliza omwana oyo Branick Benz najja namabayiserebu wange okikuba mwana wakubye nnyo saluti biki ozaako ki ne mugamba kaakano kendi kuleeti kufumba good writer olinako only one verse ne chorus I can help you nemugamba how nangamba nze ndi muwandiisi mulungi kampe ngende nemugamba okay kugamba yefuuyira omulere nenkwata kasidi kange kene eyakakreatinga nenkwata kasidi nenka Branick Benz kati mu mbeera y'okubeera nga mukubiranga masimalo wamaliriza bambi ndeetera ngende mu studio ajagala ngende mu studio kitegeera nzimanyi ndyoke n'omuntu kumba omuntu yatandika dda okulikodinga voice notes biki kati nze bwe mmanja bambi leeta oluyimba lwange bambi oba bamaze leeta oluyimba nyimba bambi nduleeta Mary nduleeta kale bambi kale nsanga wano olumpe aluleta nga yakutte vasi yange eri ne chorus yataddeko ebirala naye nga birimu ebigambo etutulya nali kufumise mu kifuba bintusobola kuyimba ngamba I can't sing bigambo ebyo nga nayimbye ku disappointment luyimba luli mature ne saluti luyimba mikolo toyinza kugenda ku mukolo gwa muntu ogali munange etutulyange lyakufumise ate ne Haji tagenda kukkiriza nagamba ye katugenda nkola tutya kale mpayo zomba nga kale kanduulize Haji bwe nalowooza nagamba atugende mu studio kati bwe tumala ne tuta oluyimba tumala okuta video nalaba mwana ku TV ngatanse interviews yabyo oluyimba lwange kyanuma because nali sinnamanya mbeera eno singa kyabeerawo kati nali buli kamunga nekinnumya nnyo naye neŋŋamba nedda ndi mulungi mu kuwandiika ate ndi muyimbi time will you can create your own time will composition katonda abadde mulungi okuva ku hanga siddanga mabega ate n'ennyimba ezisinga zonna nzaziwandika aproducers bange abankoleddeko bamanyi okuza John akimanyi nze nsobola omukubya nemugamba mpulira vibe nenzijja mu studio nga tetulina kigambo neki netuvaawo mu luyimba lundakirala ntandika ekirala babba wabamanyi bonna kabere nesimu Andre tenyumi buli akozeko ne batanga moyo mukazi tali yekka so nagamba katonda time will tell webanabba oluyimba lw'omuntu olinsasula ate nekisinga okumalamu amaanyi agamba nti watwala oluyimba yetalina nnyo projects zezikola however nekitambula nebafanizi baffe balaba embeera tosobola kuba nyimba ziwera 23 so njagala tutumbye Mary Butter awo wenyini Butter ozaako nyimba kyawo kati limu okubanga tufuna concert gyetwalaba mu Cream Cream nakola ate waliwo ekibanja mu Salute nalukubira eyo naye bakwaliwo terwakola so Haji nagamba tutegeko olwo netukola nenvaayo wova mu Cream ate ekikujja mu Cream nga tunagenda eriwa because Haji ali akulese Haji akukolera ne butimu akufudde ensonga ate ekikujja mu Cream savaamu lwa Haji navangulwa nsonga akasente kaali keyongeddeko Mary Butter ali omuntu ategedde abadde ku 15 omutwalo oyingidde ebiri kyemmanyi ekintu linnya rupi owali tonafuuka rupi you can use a border notambula everywhere obanga you can go mukayimbe notula noli emmere buli katonda lwasitula eddaala
wabeerawo ebintu ebikyuka ebijja kituufu so ebiseera ebisinga abantu batunenya lwaki ono manager amaze omusitula amuwadde erinnya amuviira but let me tell you one thing my brother omuntu agenda kukwata akuwa erinnya ate ayagala osigale ku booda ate abawagizi bo tebaagala obere ku booda tebagala kimanya ekyo ayagala osigale ng'olya nkotoni nnyina ate omuwagizi bwakusanga bagamba omukazi yakubyekikyaliwa biba bingi ebitujja mu bibiina naye nga tetuba tetupointinze mu boosi oba musaala oba ki waliwo embeera gy'otuka nobalansinga ne situation gy'obaamu ne status mwoba nolaba nga mubutuufu tekibalansinga ate nga munaye abandikirayo tebakiraba nga bo balaba kali tebatandika kabata kali naye nga rememba wagenda okujja teryakumanyi kati otuusa omanyikiddwa lwaki kino kyo tekikyukamu okitegeera osobola okipinga a lot of factors bingi ebyakugira njagala tutunulira awo wennyini omuntu watunulira ova mu cream haja avaayo ayogera teyayogera bingi but however yali alaga wali tolina ndagano ne cream tewasayininga waliyo nga muyingi sasayininga because sagenda mu cream agenda kumanaginga nagendanga abalabu nawe bajjanga and I was blessed kubeera waliwo benasanga nga weebali bayimba ng'ennyonza katonda yakozesa mukisa gwange nampisaawo manyi ne bwokwata ku muntu nga naye alina omukisa naawe kikwanguye naawe oba blessed so nze katonda yakozesa omukisa gwange nampisaawo ate n'ekirala nze neerekerezanga nakati nze neerekereza sisobola kulya mitwalo 10 nga sikubidde ku presenta wange mubuuza olidde ki kitwabwe nemalizaamu 10 eri ekyo oluyimba lwange terujja kuvuga bwekiri kituufu presenta tajja kufuna maanyi galuzannya nga omwana we amatata galina tajja nafuna maanyi gakusuusuuta tafuna na maanyi gakusuusuutakiraga kinzomindi ayinakuteekanga mu cream nga kwetaano gyange gye bampuuba 3 ng'olina emiranda gy'ozimba wano neŋŋamba ngende mu studio kuba tebabiyinza kulimba okujja kulimba lwabiza nti kulima ina olimba lweyangulira zonna natulanga nenewa time kituufu okitegedde nze namanya kyenjagala kyova olaba namaliriza bagamba nti agenze lwaki abavuira bala because wali ofuise brand wali ofuise w'amaanyi njagala tunulire ovudde mu cream oddawa olugendo lukuzaawa manager Derek nankubira essimu kuba by that time yali amaze okuseparating ne David nampe nagamba mwala kulina talent gya tukole nengendayo netukola bulungi twatambuza bulungi olugendo lwaffe ne Derek era tukola na nnyimba kyawa Derek twadda kuba Derek yali ayagala nnyo sembera ba Eden oli kwetasookerako nagamba tuluddemu wagwe tolwagala teekamu erinnya lyange lwange actually nansasula ne ssente nampe emitwalo nagamba that's why you see naimba as a Mary Butter manager Derek people never tell me Derek era alikamana paid sasula nangama muyimbe luyimba lwaze nali nalumara nga siwetanga nanga aludde mungu agala nnyo bulungi nendudamu netukola my lover nava mu cream because no wenavira mu cream mukaseera ako nga siina kibinasi nenkola landlord waawa yali wa cream nera landlord we bangobera wayononesa atandisa okubalaga agenda ekyebe kati sirubala te lulino malizirandi lulyawo luli wakatikati awo kati netukola mandova netukola sembera awo netugende wajjona era nali wakale mpulira vibe nemugamba nejajagala kujimba nagamba oyagala wakoze Jona Pro yes netukola tugenda komawa olwali lwa concert wabulawa tugenda komawa olwo netulukola netukuba mulimu ki netukuba ndugudde netukuba so manager Derek ono wakwatako abantu bayogera ebigambo nti ekisooka asekale ya Mary Butter atya oyogedde ku nnyimba amandugudde obadde okyatunyira ku mbeera ya style eyo abantu bagamba style ekyuse ewa Derek ng'ayagala nnyo Mary Butter alifaani wange byennyimba antuuza angamba mwana ngulina emyaka emekanje mubuulira alaba bro wange gwenza kaga ene bambi mwana nakyali muto yeetaaga omuntu amusitulira talenti ye ambuuza kikyoyagala okuyimba nemugamba okubeera honest naawe muzee njagala kuyimba buyimbi kyonna ekizioba reggae nze njagala kuyimba nangamba kale
sample inako kunyimba endala zolina. Kunyimba endala zolina. Kati abantu batuli awo, manager wa Nacha akubira Derek agamba, "Ekyo ekiwala kiyiseeyo ku studio mwana. Kisobola okuba ekyo ekiwala kirina performance y'amaanyi, kirina energy, kireeteko Derek tuula mu motoka tugenda." Not on that, Derek twayogeramu ng'abantu, but nga wayiseera kwendala nga tugenda. Tutuuka mu studio, Nacha ayimba, tewali yampandikira kati bangamba suula. Derek yali agala nnyo okulaga nti I can make it. Buli kimu osobola kikwata nga talented ankiririzaamu naye ayagala alaga abantu nti kyakkiriza mu kituufu. Nangamba suulayo. Nakuba freestyle byonna by'owulira bye nayimba mulimu ki? Freestyle. Ko bonna engalo zivu, mwana Derek, omwana tomulobya biki. Otumuta. Presenters ne bakubira Derek. Abantu ne bafuna muzeyi wange yatandika okubata. Naliko ne n'omukulu Misach n'agamba sister wange nansaba enamba Misach Semakula. Nambuuza oyina kunanga n'ebibata. Nambuuza yayimbye ekyo. Abantu presenters mboberawo tugamba ate kyanyumira Derek yamutana gamba the good thing is boogera bakuba boogera balukuba kwekite etule wange nesirika mulimu ki hago gwala mpale mulimu ki nenga wichizi kati kamabala zinasingiranga ko musimanyanga muzi governor kati ntukayo ko Derek nangamba yambala kutumira mu governor ngamuze nyambadde ntya bambala batya akatala wafoli kuva katabeeri bikike nga tukamugava lwatuka hitmaker mulimu kyayingidde nega nebayo musire bawatukiriza tukikasuka bulungi nnyo nati natuwa video yaffe olimba nemukola bulungi lwalina exception ennungi ezo abantu balina a lot of public comments but they won't count the song actually lwaki lwabuminga bwe batyo nava eri mu bukaka mu bungi nezija n'okugamba mulimu ki though abantu kye balegoza kyetutegeeza sikirwali tutegeeza ku muntu akukwanye mulimu ki mu nsawo ye mulimu ayagala buki oba anyumya bugi that's why olya buki oba bugi you get my point so so tuvaayo nera tufuna oluyimba olwali tuwulira olwali ndugudde still mukyali mu vibe yemwekwagala just nayagala kakasa nti oyinza okuvuga kyosobola tetuli kukamu kokka era nalumuleetera luwedde ne mugamba manager waliwo ekirala nga okuba efa okusumulula olwo nangamba tusooke tute oba twasooka ndoza twasooka bungi tugenda kukomawo oba sijjukira bulungi bituteeka akaseera naye mulimu ndugudde naye naakola bulungi nnyo ne tukakasa abantu nemuga kati omanyi muzeeyi tuddeyo mpolampola ne bano betuleese abayamba nabo tubazza emitima nenji olimba lwe bayita tugenda kukomawa yes nelukola bulungi netutegeka concert darling yagirawo kati darling byonna nga biri tubimaze kukakasa sembera darling yagirawo sembera twali twamumala yali yagwa kati omugenzi muganange bambi rest in peace radio akubira Derek esimu amugamba okimanyi olina gold oyo omwana ayimba akuba style zonna muleete tulabe oba kina nakikola kati tusanga darling kyali wange twamusanga bandoza yaluyimbye nga lwagala nnyo era yali muntebeye bwati nga tudde nangwe yimba bwatyo radio yasooka kugamba gwe wante yimba watyo engandereka musajja ngamutidde nagamba yimba bwotayimba oyajjala kukuba empya ayagala good music nenyimba kati nagenda bya radios tuseeyo najja mu studio nali ne Eliakis nagamba yes singa tuba ne ba Mary Batanga basatu bataano industry Uganda esobola okujjawo music by'aba Nigeria wati oyayogera nempulira amaanyi nembakinga nelugwa nelukolebwa video nelugendayo so Derek zenyimba ndozo zi projects zeyanyambako time netuuka netukola concert yaffe yatugenda kukomawa natuuza wansi nagamba Mary ngenda mu byabufuzi political talent yo nene nnyo saagala nje mixing na kintu kirala eyinza okukosebwa so mukwano mbeeka abalenzi bange bekwasa bano oba you can drive your thing naye nga nkuyambako emabega
Netunulira abalenzi be nga mutuufu nze abamulaze. Netunulira olwogera kuliko olumbuko omutono. Tobamumenya baveeko. Sigenda mwogera naye. Kale nga kuliko plexi, kuliko Julio plexi, ani omulala. Kamavini. Ate ono omulala yali akolebwa gundi eri waggulu mu kibuga. Mvuga yaliko Michael. Naye yaliko yajjanga buzi. Ate Michael yali ye mukwano gwange nganze omuntu. Before. Kuba yali nnyo ne Emma. Mukyali wagwemera naye nnyo. Kati munnange nemukamanyi manager kankikwasaganya kale okitegeera netukitamu bulungi ye mwalina contract ne manager Derrick twagina naye olwa twali ba mukwano nnyo contract yayite nabana kugwawo naye tetwayomba teyayomba nti gimale kuba nkubukinga awo ebiseera ebyo wali lubuto tulina bali nakifuma nga nera risiti z'embuking eyambibwa risiti ng'erimu lirimu empire yalimu lirimu empire nga tunaimba nakifuma kyemanyi nti Derrick dadi wange kituufu era kyobane ku mukolo gwe bwe gwabaddeyo navuze emotoka n'engenda embaara eyo wansi ng'ate ndi happy kubanga Derrick bw'atuuka ku buwanguzi nange mba mutuuseeko Derrick ye muntu gw'okwena nga muzeeyi wemberedde kati kubanga dde siina manager nakafuna manager kati naye nga nsobola okuba ne nga muzeeyi otagayo miliyoni nagaleka so Derrick mukwano gwange tetwayawukana mu bubi ne Haruna mukwano gwange tetwayawukana mu bubi nayawukana ne Green Production I'm not with Harun. So aho wenyini mu lugendezo zonyumiza ebbiri bata mbosanga Green Production ngetimbye ekipande kyabwe ng'ebiseera ebadde nga bijja babyoga nga kuwali ku kifaananyi kya production poster obasuubinga oba obaleka bulesi nga bakulanze mbaleka naye singa bafuna infection yonna oba abantu balwanye bwe baba tebaŋŋambye naye okulanga bata bafune sigana kubanga ni brand yaabwe bata mu lugendo lw'onyumiza lwa campus eby'ebbiri in fact campus atu abaze bakumakinga siwuliddemu omusajja gwe nawuli akakola interview eyita Jajjaloni yandi mu bulamu mu lugendo lwo Jajjaloni mukwano gwange yali mukwano gwange kati sikyamanyi gyali because sina namba ye osanga netalina yange naye mubalire ku bantu bali ewegizo ewa Exo Emma waliwo Dax Katero sewa bonna abo we yali awo bandera musonga eyo yonna nga ogamba bambi you can make it though ye yabeeranga nange nnyo okumpa ku shows so abo abantu babiri nti yali paawo n'ebiseera ebyo nali ndowooza na virgin mwana muteebeereeyo Really hard to love so that so we said and then butter yali mwana mutoyo ate nzijogera mazi kituufu oli mutuufu so ngotutunulira musically ng'ofudde wa Derrick ebigere bikutwala wa single management oba otambula waka n'entandika ekyange MBM Mary Butter Music nalabanga nali mu kulimunga nyimba Cream Production ningende wa Derrick Iridium Empire kyomba naye ezokubanga nze ekyange bambi njagala kiteekamu abantu oluusi nga bo tebali ready kituusa naye ate bwegamba nti MBM that is Mary Butter Music n'omwana wange alijja oba omuzzukulu alimanya nti ono music wa mami oba wa jjajja katumuddemu kubanga ali munze so neneetandikirawo ekintu kyange nenkitambuzaako bwe kitambuziza sikitambuziza nnyo nzekka kuba mbadde bize ge mazima 2019 mbadde bize bannabyenkola ebyamakulu ku saidi yange nembimaliriza kati 2020 nenkomawo nenfuna manager wange omupya bamwita Ivan kwetugenda okwogerako katutolemu kano tukomewo ne session ya Mary Butter edakiika 10 ezisembayo ez'etolole katutolemu kano tukomewo Mary Butter njawulo ki kuliko naki kyozze nakyo omuntu ali alaba ategeera Mary Butter out ABM balita MBM MBM ekisooka nti kyange ng'omuntu kiri branded ku Mary Butter ate tekigaana kituufu mulala kuwumbulira kiddako oba mulala kuŋŋamba nti kankuyambeko oba ali eyo ng'alina ssente ze tekimuganda ziteekamu kituufu n'aba business partner sigaana oba ayagala ki oba buli kimu kikola buli kintu tuwandiika ennyimba mu MBM
tuyigiriza abaana okuyimba vocal ability buli kimu tubalaga what to do. Tulinamu abaana bange nga ninamu actually omwana wange gwe ndi mukulaba nga tugezaako okubafuna muyita Kenny Morovan tukkiriza abaana okujja naye nawo sinnaba kwetegerera nga nze yes naye gwe nninawo kyamubuildinga mmale omulaga abantu then ndabe basobola okuyingiza abalala so nalabye nga sijja kukikwata nzekka neetaaga nganze omuntu ambeererawo nakyo kyennyini okisaasaanya nenfuna Ivan Mulimba muganda okuva ku wali eri ku Masengere era kati ye manager wange oba ye manager wa MBM official manager music yes so ekintu kyaffe twakitandise bulungi kuba nakigudde n'omwaka naguguddewo ne follow you project ekyali tubadde ne akayimba kabaddewo nnyo omwali muganda wange Sesapa ng'akola ebintu byonna nga nze manager wa MBM from under my management naye follow you yafulumye nga tulina Ivan Mulimba era ekyo nga kirambuza bulungi kyamanyi nti tebinaba bubi kuba ekyo twakakitandika ensobi ezibaamu manyi tuli bantu naye nga tetafuna nsobi ziryawo buli omu ayagaliza mune kuba Ivan abadde mukwano wange for a long time bebamu kuba building aluna beyandaga nti oyo akuyambe kati omuntu bwatyo kitegeeza wabanga abadde mukwano gwo ng'abadde akuwabula akolera ebintu nga talina manager wo ekiyinza aba asobola so njala tunule Mary Bata mu lugendo lwa music olwe tuyise waliwo mbintu nshoze bweru ezo nsibe kazo wakayimba mwebwe ntambudde mazima ntambudde anti osobola okuyimba mu nsi emu n'ogitalaga ebyala ebyenjawulo kugamba nojja noddayo nobeera mu nsi eyo ng'olina visa mbaddeko German mbaddeko Geneva mbaddeko Switzerland mbaddeko Amsterdam yes ntambudde wangi South Africa mukubyeyo UK bingi mu butuufu mukama badde mulungi Dubai so njala tunulire omuntu alaba Mary Bata musically banga lyobaddewo challenge kizogamba zandilongoose mu music ng'emu bbiri oba ssatu music waffe kubanga yeyongerayo kyenandirowoozezza ekisookera ddala bambi abayimbi bemutwala nti bayimbi ba bandi bayimbi era talenti manyi waliwo kintu ekyazzeewo ennaku zino ate kiyinza bambi okwononamuko ku music waffe tyotuka mu club gwe ne bakulaba nti gwe omuyimbi wa bandi kati ffe nze ekyanyamba nze nazuukuka bukyali nze eno neeri kati nze simenyeka bwe mba ntuusa awantu nga nze kuba otuuka Rogi oba Stewart naga Bata ki ekiri omwana ate nze embeera zange teziri nnyo bino nze bawonna nkirumba bulungi naye waliwo bano abakyala bambi bali mu kakondo ke naye n'omulaga nti nekirabo giyingiramu abanga ali mu nsi endala kyokka nga ate bandi naffe ffenna kwe tulabidde ffenna abaakabye ennaku zino nammwe tukuze tulaba nze nkuze ndaba abakazi abo nkuze tubawaana tukuze tumanyiminga ennyimba zaabwe ku masomero abasajja ba misaaki babaddeogamba nti nno misaaki ye wajja mu gavuna tojja munyegako kuba yesi mukubi waraga kitegeeza waliwo ekituli kyotekamu so mbumbi divisions mu music bikwatagane twagale kwagazi music wa Uganda tuleme kwawula nti ono bandi ono R&B ono kintu kyonna tukitwale nti muyimbi wange ono bwabeera mu kifo aba muyimbi wange okubanga akuba music wa Uganda Mary Bata abayimba bandi bagenda kukola batyo okubanga nabo bajja mu mbeera egyo ogambye okuba bo mainstream kyendowooza omanyi waliwo kye bayita okubeera nga waliwo okwefa ebyennyennyo nze ndi wa bandi era n'owalaga bw'omulaba otya omubongako naye kyendabye ekyo kigenda kirongookamu ennaku zino era olaba bambi abayimbi ba bandi ogezaako basanga Instagram bawanise tiki bazifunye bagezezzaako naye waliwo kino ffe ate abalala ba DJ baffe kye bafiisa okitegeera programs ezimu ku TV waliwo TV ezimu ssebo ng'otwalayo oluyimba lwa bandi kyebava babaterawo TV gundi yagamba ogiyenze ne wano I think TV yandibadde ekikola yandibadde magic but magic ezanya music wamu because ina omuntu eyepanka teri TV mu Uganda erimu urban okusinga magic but magic ku UBC ekirabo Mary Bata azanya ku Star azanya ku UBC nazanya ku magic ne YouTube kitegeeza audience zonna baba bazimuwadde platform so far zine kyaba DJs baffe omwimbi wa bali wajja mu club
mukube. Mukange muna ya fitting. Wetiri. Naye bwe najja bwenti nenzija ne fifa maika nenzija ne spice. Bwe nogamba nantu mwesajja mukankwe. Viki mwali munju no kwa tumogenda mu feeling sapata. Wetiri. So bilongoke mu bano mbita ngatutunulira industry ya feno abatutumufu abantu bangi bafudde ku mbere yokuba nti batukiriza status zaabwe eri ba fan kugamba HIV status recent tubadde muganda films cards malika twalina supercharger n'abantu ab'enjawulo bazze balangirira gwe stand yokuba tutumufu mu abali mu entertainment industry oba mu music industry okuva ne mwatukiriza status what's your stand ku mbere kyemmanyi kife Katonda yatuwa omukisa okubeera nti yatusuumuusaako ku kumanyika ku bantu abalala. So omuntu yenna bw'oba omanyikiddwa n'ova it's like whenever ne social media ngamba leero ekiro ngenda kwetta. Ojja kulaba abanoonya wendi. Okubuuza lwaki Mary Bata ayagala kwetta. Era bajja kunoonyewo babuuza asulawa. Tuka bakusaba okutta akasonyiwa gato okikola. Naye ate omuntu wa wansi bw'akikola bagamba oyo waaba ayagala kwetta. You get my point. So kati omuntu w'erinnya bw'ovaayo n'ogamba nange musirimu gy'ali naye tukole bwe bati twetaase tukole bwe bati tweyambe abantu bakuwuliriza oluusi oba olina nekyotaasa eri abalala. So nze I support that. Bw'oba ofunye obuvumu omwana buvumu omanyi wali abawe bakyala ogenda okwekereza mukazi bw'aba mulamu twafuna issues ezaali ku mbeera yali upcountry wamatu bagamba wagwira mu bantu what was it mbeera ki yakiriko waliyo olutalo backstage nga omukazi omubuufu nze omubuuka waawo yali sho yali bitundu byawo yali sho yali palisa kati natuuka abantu ne bagamba batatuuse biki nga omanyi bafans kati bwentuka ate nga waliwo omuyimbi w'okukyalo okwo ayagala okukola ki okuyimba okudda waawo kati olwokuba abantu baali balinze nnyo ne bagamba ffe twagala Mary Bata biki kati omuyimbi w'okukyalo bambi yanyigamu ate ng'alinako bakyali be ng'alinako tiimu mwetolodde kati bwe nalinnya stage ne wabaawo Bata ya creating wa backstage kati ko Emma n'amama Bata Chikai kisobola kiyiye bambi yange Mary Bata dream house ye dream car ye ki buchobe Range Rover Sport era ejja kuba dream country yo leti apart from Uganda USA yeah. It's where you've not been or wali bade sibeerangayo yeah so ufuna akakisanti US tiwanja kati asina tu sakujibeeramu era ne bwengenda kati nkomawo right now nina kyenjagala okumaliriza mu ggwanga lyange era nina okusooka okigumiikiriza naye mukama bw'ali bayagadde nsobola okukikwasagana Mary Bata mukyala mufumbo asiri mufumbo naye ng'alina omwana which is okay so nga tudduka olina ebibuuzo bisatu by'ombuuza kuba tubayo n'akanyumiro ombuuza ebisatu ne tuggalawo nange n'embuuza ezisemba siri mufumbo naye nina omwana so nga tudduka Mary Bata wakati bw'osembye abantu akulaba n'abafuna music social platform ezo zizita ziri mmanya ki mbagala nnyo mwebale kunjagala mwebale kumpagira nze Mary Bata Namakula manya gange ku Facebook enkozesa ndi Mary Bata Music Instagram Mary Bata Music YouTube Mary Bata Music Twitter Mary Bata Music nze nayenze oyo mbagala nnyo nsaba mwagale music wanga kayimba kapya follow n'owimbo balawuja ninakola bone Khalifa Aganaga ninakola bone Catherine kuza ku kya politics n'ogamba kirungi mwejje kiri fine wowe bakakisa nawe oyinza okujja ngoze noyongera ku bitabo banange sinalowooza kuddayo kati sinalowooza ku bitabo sinalowooza ku politics nzenyana so mbumbimpi tulina enzigi bbiri oba kale enzigi ssatu tulinawo olwa his excellence getogera lyeta tulinawo olwa Chameleon tulinawo n'olwa president wa Kagulanzi olingira luliwa oba owagirawa njagala oyingira olugirumu
To be honest with you, uliza ntimanyi obuuza nnyo era kamera endaba nnyo n'abagibanga naye nabye neerekeramu ekyo kiseko nati kuba omanyi lwaki nnyo munabyabufuzi naye nagenda nekyenjagala ku mutima so kalukali secret belt onene bwenamutiiya ogenda omu notindiga ekyo kikanye so mebata natudduka njaga what's the moment yosanzeko mu industry what's the moment so far wawulira nogamba music mpulira ntabi of course mawulire bannange tulina abaana tulina abazadde tulina emikwano ffe tusobola okuguma naye waliwo omuntu awulira ekintu nga mukwano gwe bambi bamaamawo n'akukubira nga mwana wange bagambye baswiti nga muntu kuba amasasi oba amagi ntunga mmwe mu butuufu waliwo ebintu bye bakwogirako nze omanyi abantu baali bamanya ennyo enjaga waliwo abanjogerako simanya biitirivu waliwo yavaayo n'asasula akaana ne kagamba kanzaalamu omwana otuula mu nnyumba omwana ogamukama oba ngende ku kyeyo nga ate naalekyeyomusangayo bogezi oyimba akugamba mwabalimunayemubaserebu mwesimye so bambi mawulire batukube nga baleka mutuli bantu bakakanemu batukube nga be bazaala singa babajjaawe okay ademeripata ku channel yaffe no subscribing gatako yaniriza ne mukwano ko ne muganda ne mwanyeko enkola video ku Star TV tubago tuli kanyamelo kano kapya tubawo mulambula MC Planati ambana atakoka DJ Sandos ne Oblizi Ruja timu bawe chigunda sana le sabazo batamba kati tukowereyo then Sunday bawo ne muganda nsikima msuba ngambale nyindi sizo kubeza kabi Sunday samsa mpaka mwenda then mali nera still mbawo ku metro sawa kumi pake nga nera tukubaganye birozo music industry tambo data nga tukogola industry sawa ziba kumi pake hot seat Monday tubawe tunipala so bepata sawa abantu we kapera edobozi yona ka brand new project abantu benga tuduka tubasibula tukuleke mu studio kwatu musala mu studio ali busy ageza kwasaganya brand new project je tugenda kuza ku follow no je tugenda okukola kati tugenda kuji bintu bingi edanga nkyali muto nayagalanga nnyo okugoberera nga buli lwenda bagenda mbanjagala ngende naye kati nakula tebakyanganda kati nkola binnyumira ze nakula temukyankanga kati nkola byenjagala ropi ngenda kugoberera yoneyo gyonagenda follow kale waba ku mulimu nange kyenasiba follow you thanks for loving me ebyemabegana byerabira webale nnyo brand new project out of the button music onali musubali mwenkoko so we need an exclusive dropping soon a brand new project